Ssentebe w'ekibiina kya NRM eranga yakikwadde bendera okuvuganya kuba pulezidenti mu kulonda kw'omwaka ogujja Jenerali Yoweri Kaguta Wabula Museveni akyagenda mu maaso n'okusagula akalulu mu bitundu bya Rwenzori ng'olunaku olwaleero akanoonyeza ekitagwendwa Kabarole ssaako ne mu kibuga ky'e Fort Portal. Olukungaana lwetabiyyeko ne Haji Burhan Sserunga Munyagwa kitaawe wamu ku bavuganya kuba pulezidenti era ng'ategeeza nti si waakuba mutabani we Kalulu olw'ensonga nti abaddewo ku mirembe egy'enjawulo era ng'amanyi bulungi Mayi Museveni jjajja eggwanga lino. Akange nga bwondabye wano akange Pulezidenti mu kwogera kwategeeza nti abayeekera b'EDF balinga batera okulumba disitulikiti y'Ekitagwenda era ne yeebaza nnyo abakuumaddembe aba LDU abayambako ennyo okulaba ng'emirembe gitebenkera mu kitundu ekyo. Kale ngenda kusiima aba LDU amwani mugamba abayambira amahe okuteera aba ADF abaizira mwebale munongo. Ategeeza nti mu kisanja ekijja wakuzimba oluguudo oluva Ekitagwenda okutuuka e Kamwenge n'annyonnyola nti singa oluguudo luno lwazimbibwa dda naye ababaka ba palamenti tebawuliziganya bulungi ku ki ekirina okusooka okukolebwa. Abako obundi palamenti egire empaka tutwale ekitenso bakishanyaraza babanga palamenti yayange kumala bino mulonda abami baba palamenti mbagambire bahurikiza okuhabura kwaitu yakuma obusinge yakwata icumu yakubinga obworo ayibambe mukama gumakulinzire NRM. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.